Okay. Tugenda mu Olugambo ne Martin Dijo walinyo nenga tukujukiza Bukedde family agenda kubeera Luweero munafe etugamba bana Luweero mwena mbereyo mbungi twesigamye ku nsonga ezibaluma omuli abaana abazaala nga tebaneetuuka babakwata oluusi era bagamba Luweero omuli mu namba 2 domestic violence ebikonde biringa ebikonde mu maka ffe tujja kuyamba kube tusobola tugenda kujja n'abali mu nsonga ezo ba probation officer babaayo ne munanga abantu amu batyayo ogenda okuloopa lwaki bajja kubawo nga nabo ate batuddamu mpola just kerako bukezi ate tusobole okuyambagana ne ngamba nti no aitwa Chris Evans ina concert enaku z'omwezi nga 29 lujja kubawo na kuramukaga omwezi gw'otandise gwa October ali ku Freedom City mutwalo gumu okuyingira omwana oyo enyimba za lovers zina nimbye ndijo atolimbye wadde nakatono kababuzeko nange abakedde ku macho kulaba nti nogogama nti Bukedde kwekuumira wetuvaawo emboozi oba programs endala nyivu nyingi zigenda mu maaso tikitegeeza nti wetuvaawo kiba kiwedde naye nga mbakulitse mu weekend yabaddemu ebintu bingi nnyo nakomye okulaba ekigo kyakabako kiki kyatuseyo bannange kabako ano kabako waati and by the way kabako kati kankubulireko kabako wajja ku stage wateyambula watabuukabuuka bata performinze stage yagimenye paka ali wansi era ojja wetegereze kasajjamu waati saati oba naabuukabuuka ennyo ng'endiru evuga abalabi nga basiimye kwegamba kyabamanyiiza ekyo naye nga wa stage yabadde aginywezezza wa stage ali kakati gwe weebuuze ku bonna abayimbye lwaki ekka yakoze eki yaguddemu amaanyi gasusse stage ajebale amaanyi gasusse naye nga Gravity Omutujju yatambudde bulungi so good mwebale kuwagira yonna gye yabadde sofa ku weekend okuva ddala ku Friday erugogo kyabadde massive nnyo paka gye twagenze eri emukono tatike n'oyo ndyukenkuwa Lwasa kuba te simu za Lwasa zampitiriddeko soka tuwe kabakaawo nga sinaba wa Lwasa tuwe kabaka ekyabadde kansokere ddala njogere bwe nti Uganda tetulina bintu bimala Uganda kati tulina abayimbi abamala naye tetulina equipu amala ojja n'oyagala ka crane akakwambusa mu bbanga nga tekaliiwo Uganda tetulina equipment abala era nalabye Balamu ng'agamba mbuno akwatagana ne Silk Events ne bakwatagana nani naye era tetusobola kukola oba tomanyi kabakomere gye yalidde nawe wagenda kuyita okakana nga mpiseemu ate nze ntidde oba ekyawininwa kikyali kalekaleko ye yagwayo okugulu naye ate nze naŋŋenzeeyo nenzikirira eri bapromota baganda bange buno bulamu buno bonna buba mulamu guno musaayi bulamu tusooke tutereze abakozi bakulabidde kola stage yo jeno stage emukono togitwalayo ngenda kujja nayo njase bwe ngisangayo emukono omanye ogw'obite ndi naye so bapromote mukole ebisoboka kati nze nina ebinuubule mu magulu tukole ebisoboka naye omulimu gugwawo mu respect mu kunyumirwa mugenda kunteeka ku TikTok mu Insta status ennaku ezo mwampanika mbw agenze waggulu tajja kudda baŋŋambye mbu nkomyewo leero ku sheya Gravity bano bamawulana kati wamma nkomyewo naye ate bwe nkomyewo ate muntwala wansi temwagala nyambuke kiki kabako sorry yoyo kabako ndozo kya kugambye watajjamu saati watabuukabuuka n'amaanyi abatayimbye performance yeyo kakati alina okumanya byabuukabuuka ebyo next time atayinza okuyitiramu ddala paka wa natadda ngulu kuba kati eno yamuyambye nti somehow yabadde modernized ajja kutuuka ku kibaawo eri ayi kimunyige bugizi wakati wano ne bapromota banweze nga stage temuta vibe bakati vibe ebekkirira abantu abashaka omanya amaanyi gakabako wano nga abuukabuuka ati
Banewe yoyo kabako Gravity Omutujju abamuwagidde bona bana twakulisaayo era nga kyagenda maaso ne shows ebife byenjawulo yonna mugende muwagire byabadde bingi ebigambo ne final Gravity Kongs yakikubye kulika kakali yatuvuddeeyo ngekugamba nti weekend olaye nga tujenyambadde eno njiraba ya bei ogirabye eyo engata ena giguze nga ngenda ku mukolo gwa Lwasa era sasa ngule bipya nga togiraba ndijo ayo neka sikulinga engata eno nagiguze ngenda ku mukolo gwa Lwasa kati mbasimbule wange ntuka kati mu kuboko nga mfuna essimu nti omukolo tekukyakola ki tekukyaliyo nengamba kisoboka ekyo nenga akankubira omukulu kabwejungira nkakase nenga naye kanyinyi zimusaameka awo nya ngaleka itakkiriza nti omukolo tiguliyo yali amaze shopping ebintu ng'obiraba webityo kukyala sikwanjula nga lugenda ali mpambire ewa Vanessa kino ekintu akiyingira muddu senga wa Vanessa golaba oyo senga abadde agenda tukyaliza wali eri ewagundi mwanyina bamuyita Kayondo awo twalugenda okukyala awo nga nange mperekeddeko ate nga ngenda kukola ogwange ogw'amawulire munnaye twatukyali awo toza byakusaaga kakati waliwo omukwano gwa Lwasa amuyita Luyima Godfrey baddewo ennyo kyaliwo ennyo nfanfe era emikolo gyonna abadde best man gyonna yabeera best man akuguna eggulo limu Vanessa abadde amukubidde essimu n'amutegeeza nti nno omukolo sibasuubira okujjako yamwe najja mugenda sangayo poliisi eka ngaloza byakusaaga n'agamba Lwasa n'agenda mu maaso n'oshopping ebintu abaali gyali ewuwe agenda okulaba akavidiyo amweza akavidiyo Lwasa atikka bintu ku mmotoka najja zonna n'agamba Lwasa jolaga eri waliyo poliisi omuwala agambye teri mukolo omuwala amaze ebbanga olwanno myezi 3 bakera b'emyezi 3 mukulu Lwasa yangu jamu obukadde 35 nga kuliko okumaliza ennyumba ya maama ekalisizo ameka 35 kati bonna bagenda kujja buzinga babba bubbinga bagenda batyo 12 bwakuteekateeka kukyala wane empambire ku lw'empigi wano manyiwo bulungi emanyi nti eyo mbaga ya muntu munnaye tukyali awo Luyima n'alugamba muloza byakusaaga n'olugumya essimu ng'akubira Vanessa sooka otuwa akasooka ako bawulye Vanessa nga naye ndi ne bannyinaze ndi ne taata ndi ne ssenga nva bannyonnyola ensonga ze wannyinnyonnyodde mukyala Vanessa nga bagamba tonnakubira mwami Lwasa kitegeeza omukolo gyeguli mbate bagenda okakasa omukolo gyeguli oba kyewaŋŋambe teguliiyo wangi ndi mwana w'abantu naye omukolo nagutazizaamu kate siza nagutazizaamu ewaka ne bagutazizaamu ne bagamba tukiwemu tuuti bwe beetegereza kino kyeyayogera nti yankwata ne dulayisa bo ne baŋŋamba lwaki bali ebintu by'omusajja ng'ate obedde sinamalayo bbanga atayisa okukwata ne badulayisa ne baŋŋamba nsoke kitookinze era omukolo twagutookinze nti si beetegefu kulya bintu bya mwami Lwasa ku bigambo bye yayogedde nagamba tubeetegefu kulya bintu ebyo nga nayagadde ki driver nsooke nkikafaane tulabe ekigenda mu maaso ne baŋŋamba tukiwemu okusinga 2 era ewaka tewali kiriyo tewali muntu yenna mpozi okuteekayo poliisi kuleka kuteekayo poliisi ekyo kyesobola okugamba mpozi nga kibaagala okusangayo kubanga kati omuntu okimanyi tugenda kukola ki siriyo mukulu Lwasa ayagala nnyo okutwaza kati ayagala agenda kukwata maama wange omukadde bawulire ayogere ki taata abaddewo nga buli kintu akikuli yali badde annoonya naŋŋamba kiki gyavuddeko obuzibu bwonna bw'abanga yesu yakitegese kubira mwami Lwasa bwe njogeddeko naye agambye nti bwe wabadde osazaamu omukolo wandibadde omusindikidde sente nti biweddeyo kyabadde agamba bataata wano agenda musindikira sente zeyampa ewaka yaddanzimba yabagambye bagenda kumaliriza nnyumba kubanga musente yakoze eki yazinpatinenkwata nensindikirako ewaka omukolo guno gwaleero gwalina kubaawo lwakuna tuladde ab'emmere simanyi amatoke mu lusuku nkuubi kiri kati gyalowooza pulezidenti nalinkoza nalinzikyawa kigenda mu maaso awo twabadde wali eri amaka enjoga bali bamuwadde ng'abakwe balina osimba olugenda ate okukyala ewa Vanessa kakati bagenda kunjoga bujuzi mwami Lwasa bwe batyo ku lwokusatu ekiro Lwasa yali atutegeezezza nti yantisizaamu omukolo guno kuba Vanessa yali amukutte ne dereva sooka otuwe Lwasa nga nyola ku nsonga mu myezi 3 oli mu nteekateeka za mukolo ssebo sooka onnyonnyola abantu ani ebibagambye
Babiwulira bo kennyini era abayo n'obitegeeze. Omukazi yayenze n'embireka. Wangi? Omukazi yayenze n'embireka. Wabadde ogenda okuba emikolo embaga. Yensonga lwaki wagisazizza mutwalize? Yayenze ku duleeva. Yayenze ku duleeva? Ndowooza okirabye. Kakati yemu ku nsonga. Gundi yabadde awadde Vanessa nti abeeka bawulira wasanga yogera nti yankwatira mu bwenzi so tebagenda kukola ki kukiza mukolo mu kifo ky'okulya ebintu ebirala byaleeta nga n'ebiri baabiridde sente zaasookayo n'agamba nedda kasookamu break wabula Lwasa asigadde alemeddeko tuteeka okugenda twongere Lwasa tugende baapita owulya tukakase titufuta wali mukolo ibi binyumba nabimaze byabadde walala nabimaze naye abooluganda bo bakuvuddemu ate bavuddemu batya tugende ku mukolo ogenda kugendako omunga abooluganda bo bagamba okukuwa ne poliisi mubiveeko ebyo bagambye ogenda sangayo poliisi no problem njagibuulira eriyo omubbi ababeera mu kanzu kati buzibu kigwe lwaki olemeddeko abaganda obaganda owaayi ndi musajja muganda owulira ono best man wange owulira sigo babadde balina okukubira kikulu nnyo naye ensonga eno nkulu nnyo mutuule babiri mugende mutuukewo babiri bokka ne bamukwano bange bamperekere zebadega mugende babiri naye tetulekayo kintu nakimu ava kuyebintu anti byabadde agamba wuliriza kikolebwa bwekiti ankogode asimbule ne Mr. Lwasa bwe batuuka ngaeteekateeka webityo bunnaye bagamba ebimbi bisekerwa naye kakati we batyo omwogezi bakiddaawo Bestman Luyima Basenga ne bannyina bajjemu engoye webityo ebyakomye byabadde batwala ku buko ne babigaba mukolo ne guggweerawo Lwasa yantegeezeza nti final noyo because nga tenasitula genda ate nga tetunateekateeka abadde agambye singa noona amutawaanya agenda kuwasa omulala so yamusiibudde nga tunava wano Gravity Omutujju nga yakugambye waliwo wano omusajja mukyala yali anonya school fees njamuwa ku namba eya Lwasa sente twala nyingi kakati anonya school fees Lwasa anonya bakyala mukyala wakuwasa omutuufu so owa fees ayinza okukira alindalindako anonya kakati tuwe Gravity Omutujju ndoza tumulekeyo olw'obudde kubanga ngenda gambye nti yabadde mukono olunaku lw'eggulo amino olw'omukaaga era akyagenda mu maaso alina konsati ez'enjawulo mu maaso eyo so yonna tumuwagire Gravity bebale nnyo webale ddala kiwakoze n'abataddemu ssente Vision Group walaze amaanyi bagambe era Bukedde oba osibira wokka wokka
Abanaye kakati tulina Chris Evans wagambye Chris Evans ine wetuzakati omuku Chris Evans mwe manchi muli tuwa ale bani tubereyo banji kubanga Chris Evans mujjukira isa mu bizibu bingi nnyo enyo mukaaga bikiyo nayo n'abakazi bagenze omanyi ayina buzibwa ensonga z'omukwano zimusumbwa mukwano gwange Lwasa obuzibu buli mu kasente Lwasa ata nayo no andi ono abaye gakulimisa nnyanja eri mu kyalo naleta tagali yagamba mwe esatu abakuwadde nnyo ate obuzibu tamanya nti singa agenda abajjeeri gy'alima ennyanya kiba kyangu aba amanyiridde okulima naye omujja no mu kibuga omutwala okulima ennyanya Chris Evans balennewe y'omu ku bayibi basinga okuyimba ennyimba ezinyumira abakyala eziva ku mutima era musuubira nti bagenda kubeerayo bangi nnyo abakyala bagenda kubeerayo bangi nnyo Chris Evans naye weteeketeeke interview ya Gravity simanyi oba eguddeyo weguddeyo bagituwe ndowooza bagituwe naye nga Gravity nga Chris Evans ajja kubeera ku Freedom City nga 29 lujja kuba Lwamukaaga guno mwezi ogwa October ezijjeko oziteeke bali ezigenda okukola ekyo ojja n'omuntu gwe ekirungi wagidde nnyo abayimbi eno bagira bakyakaabakaaba naye zino ez'abayimbi because abakujjako stress ezo mu ngero zitereka bwekibi nnyo tubageza wiiki esinga basoni wanya mwe bali mwebali eddala tulina bangi nnyo abakola nga tobalaba producer Justine akagwa kamera kuliko Bilese Kirime Josephine amunange ate naye akirimu yenze owembwa Dora Mala Martin Ndijo ebisinga kaawo saa 2 ez'ekiro ku Bukedde TV2 kasala becca gwena kuba bifuna bwe kiri ka today